Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiza ku Extra Digest omukutu mugoba nsonga ngamanya nze Fatira ojanga bulijjo okubeera nga kutuusa ku programu ez'enjawulo. Kansibe na gyosinza okubeera ng'oteekanya oli bulungi oli mu Uganda oli outside Uganda yonna gyosinza okubeera ng'oteekako data munange n'oteekanya okubeera ddala ky'amaanyi ate nga bulijjo olunaku olwaleero nina omukyala gwendi naye ndina omukyala nga actress ndina omukyala nga muwandiisi wa film ndina omukyala nga the same time journalist at the same time mukyala atali mu bintu n'ebya business n'olwekyo mukwano gwange oba tonnaba kubeera ng'otuuka ku screen yo just sharing ate subscribing obeere ng'ogamba abantu nti olunaku olwaleero tulina omuntu ow'enjawulo mu building ate nga just n'obuli omulaba it's a whole vibe trust me n'olwekyo mukwano gwange kambaleta like abeeyanjulire ate leeta nkomewo mbabula olunaku olwaleero tugenda beera nga twogera ku ki mukwano sansa okulaba nange nsanyuse. It's been long netumaze netukunoonyako naye neyanzizza okubeera ku Extra Digest mugoba nsonga. Okay. Amanya Shamim Mayanja bangi bampita Zubeda byantale wali entala awo wennyini we staginga sivaawo ewali entalo ndya ku mumwa era abaga nti njogera nnyo awe wava fizi z'abaana omanyi waliwo bwenkulabye nina ekintu ekizijjudde ku mutwe nina akavidiyo ke naaba ng'oyogera muno teweeguya abasajja buli wenkulaba kyekintu kyensooka olowooza kubanga bwetutambulako mu bitundu ebyenjawulo ate ogenda olaba ng'embeera eriyo kiraga nti ate ensangi zino abasajja ffe tulina obbeeguya kati wayogera that statement then neŋŋamba ate oba ewa Zubeda ate yo kiri kitya anti mmwe nga bw'ogambye nze neeguya musajja bw'aba neeguya nga mweguya aba tanneeguya sisobola kumweguya sibeera wantu wonna nga neeguya omuntu neeguya muntu anneeguya nkola n'oyo ayagala nkole naye. Olunaku olwaleero nga bwe twabagambye omuntu gwe tulina njagala kubeera nga nkubuuza njagala kumanya engeri gy'okwasaganyamu ebintu bino kubanga tukulaba ng'oli writer wa firimu ne tukulaba the same time ng'oli muzannyi ate the same time ne tukulaba ng'ate ng'oziwandiika kati twagala kumanya ebintu ebyo bikwasaganya oti. Ekisookera ddala art nagufuula mulimu. Yes mulimu kuba waliwo abalala babikola passion nga ye side business nze ewange ye business side business byebirala ebyo byennina nga boutique biki naye omulimu gwange ogwa ddala theatre nagufuula mulimu kyova olaba nti nkola ebintu abantu bye baagala mbiwa obudde ng'omuntu yenna bwawa edduuka lye obudde bwagamba nti nsuubuza bino n'abiwa obudde n'ayiiya n'akola kikati nange bwendi mbiyiiyiza mbiwa obudde nina respect eri abantu abo abantwala nzikiriza nti bw'abanga director ampise ku set ye yabeera director ow'essaawa eyo mpajja ba director ba writer ne ba producers ekitiibwa however much nti mba muzannyi naye abo be batufuula ki kye tuli kati twagala tugambe nti n'erimu by'amawulire yo waviirayo ddala gyendiize nze nkola amawulire tondaba nzuŋŋana wano ne wali naye njagala nnyo interviews awo we nayimirira awo mu interviews TV nali nkola nnyo ku TVs nga nkola entertainment shows naye simanyi oba kiki nina engeri gyembukabuka ku TV emu nenzira ku ndala so agenda okwekanga nga ekitufu nina kwekozesa nga tera ajja kunsobola bw'olwawo okunsasula n'olwawo omwezi nga nziruka kuba abaana balina oliyeeka abantu eyo tebabasasula tebabasasula naye waleka waliyo abasasula naye nze bwe nalaba nga ensasula yaabwe nafumu neziruka ate era lwakuba nti theatre najagala nnyo naye nga amawulire ate go nkyayongera n'okugasoma kuba nina byenjagalamu ate mu mawulire amawulire mulimu mulungi nnyo singa omuntu aba agutegedde ate singa obanga tewekkiriranya nga mazima ekikyamu kikyamu ng'ogyeko bino ebyokkuba oluseke seke oyinza oddukuba naye lukube naye nga era ogenda tuwa ekituufu naye kati okusizanga bw'ogambye era embeera kati era oluseke luyina bbeera wakyali oluseke Uganda oluseke luyina obbeerawo naye nze era oluseke ndukuba we nayogera mazima sirukuba we banankaka kwogera kikyamu gabeera amazima. Kale waliwo ensonga z'omukulu Bruneke eziri mu kutambula ate nga wemba ndi nawe saa butazikubuuza muntadde mu biboozi ebyo baneze nakoowa Bruneke n'obwerere bwe anaayo omwana atutabudde oyo naye musajja anyikawa nanyika ali naaki Bruneke naye kati era bw'oba tugenda muteeka ku museum twasabye Uganda Tourism Board mugenda muteeka ku museum ng'omusajja asinze okwegaana embuto naye nabadde tannalwegaana I think yalukkiriza yalwegaanye
Yalweganye. Bade njagala kubuuza ki kiviiriddeko ensangi zino abakyala okubeera nga basusse okubeera nga baswaza abantu. Baswaza? Yes, kuba kuswaza. Kubanga omuntu emuba mwakkiriziganya n'oteekayo ng'oyagadde then ki ekiba kikuleeta mu media. Bakola ki? Bwe mba mwakkiriziganya n'ensalawo ng'enfuna yange ennene nnyo ku yiyo n'enkuteekamu. Mu mirembe egy'ekitalo ki ekiba kikuleeta mu media at the end of that day? Abakazi be tuwolereza be bano wammanga. Okay. Abakazi be tuwolereza ye mukazi nga bamwagala ne bajja ne bamuzaalamu omwana ne bamusuulira omwana. Abo tugenda kubawolereza mpaka we tulikka wansi ne tufa ne batuziika. Lwansonga omusajja yenna bw'osumulula zipu nga kondomu ekulemya okwambala. Manya awo wagenda kuvaawo olubuto oba ebirala. Singa wavaawo olubuto oyo omwana buvunaanyizibwabwe. Kituufu. Naye omukazi yenna atadde musajja ssente nga tewali yazikukaka kuzijja mu waleti abo tetubawolereza. Kuba mukimanyi bulungi nammwe omukazi alina kuweebwa si mukazi kuwaayo. Mwe musinza okutonoonera abasajja tugezaako bateeminga mwongera boonoona. Mukwata ssente muziwa abasajja tugenda okubaleeta eno okubaga nti omusajja olina okuwaayo nga tamanyi nti bawaayo n'ez'akameeza. Mulemesezza abavubuka okukola olw'okuba mwe mwefudde abasajja. Kati buli wookkiriza okuwasa omusajja gwe manyi ofuuse musajja ye n'afuuka omukazi. Byonna olina obbikola ate bw'anoba aba asazeewo kunoba nga ggwe bwe wandinobye. Kale kyeza kyali tekyetaagisa mukyala oyo kujja. Tekyetaagisa ate ebintu ebimu abakazi tubeereko n'emmizi mutunyumiza ebintu ebimu bye tuteetaaga kumanya. Omuntu yenna ng'alaba ku bwereere bwo naawe n'olaba obubwe ebintu ebimu mubireke. Ensonga z'omu kisenge tetwagala kuzimanya. Shut up please. Naleka Bruno yadde ayitiriza okusaba akasente n'omwana n'awulira nga bimu. Ate bulijjo ani abadde azimukaka yandibadde agaana bugaanyi n'amuta. Mumbi otalina tugamba jangu otugambe Bruno yegaanye olubuto. Okitegedde tulabe we tujjiramu tusobole okumulaba nga tumuyimiriza obutalimba abaana bato balala. Naye bw'ojja ate otukabirire nti wamuwa ssente zo watali yazikukaka. Awo bo totuwadde kyakusalawo. Abakazi mumanye value yammwe, abakazi mwe valuing mumanye nti muli bakazi muli bimuli. Balina obbawa ssente si mmwe kuwaayo. Generation mugyonoona. Abavubuka banaakola ddi? Bannange ebintu by'abakazi besaagala bigenda nnyo. Towaayo ssente? Abasajja tobawa ssente? Sibawa ssente. Ate bwe mba mwetanga nga mpulira nsobola zimuteekamu nga maybe ye the only way to go. Obateekamu? Emu naamala mutukaabiri. Ate tukole muyinayo the only way to go. Neyo nga tuvuddeyo. Omukyala gwendi naye very soon agenda beera nga alina concert egenda beera ku Serena. Era gye njagala tubeere nga twogerako olunaku olwaliro. Omuntu yenna atulaba ali eyo abeere nga ategeera ensonga nga bwe zigenda otambula. Ate nekyaffe nga Extra Digest we are so happy kubanga ono omukyala y'omu ku bantu abazannya abali talented ate nga muto okitegeera. So bw'aba asobodde okuvaayo. Obadde okimpadde. Weebale abantu bagamba ndi mukulu naye gwe weebale kusiiba. Osanga bakulabira ku kamera neza akulabyeko ne reality. Olabye nti ndi muto. Kamera zammwe zinkaddiya nti olumu ne balowooza ndi mukulu. So kati ne tugamba nti olaba yavuddeyo n'akola ekintu ekyenjawulo n'abeera ng'asobola okuteeka concert ye ku Serena. It's really nice. Ate limu yadde ekikumi kya gundi. Temuli mu kikumi kya government? Wenjagala tutandikire. Ku mukolo gwo ogenda beera ng'oleeta Omunigeria Ken Eriks. Twagala tumanye lwaki mbonna mu bagenyi abakulu kubanga twadde tusuubira okulaba nga John Segawa nga y'omu ku baguest of honor naye twagenze okulaba nga ate tulaba ofulumya Uganda n'ogenda outside n'ogendera ddala ate n'ogenda mu Nigeria. Twagala kumanya why lwaki mbantu bonna gwa Ken Eriks si mugenyi mukulu. Guest artist agenda performinga. Guest artist. Omugenyi omukulu tugenda mufuna. Oli artist azze kuzannya. Lwaki twalonda Ken Eriks kuba theatre practitioner. Ng'ogyeko kuba nti azannya firimu wa theatre. Yasoma theatre. Amakulu ategeera theatre. Amanyi theatre kyeki. Bwe tukwatako ku theatre ye Nigeria ne tugigatta ne theatre ye Uganda. Theatre ye Uganda ekula. Abaana bano abato okuzannyako ku stage yemu n'abantu abo bali prominent mu theatre ez'ensi endala. Kibaleetera okuddamu amaanyi ne bamanya nti omulimu gwabwe guli wathi n'okwongera okugwagala. So y'ensonga lwaki twaleese Ken Eriks. Agenda kuzannya naffe, agenda kukola mu facilitation okusomesaako ku baana theatre wano okumala ennaku 6 nga shote nabe ya Serena. So tugenda mufunamu nnyo si kuzannya kokka kyagenda otukolera wabula n'okwogerako n'emigi gy'emito. Butya bwe tuyinza theatre afe okututumuka neyenkana ng'eyaabwe ne tusobola okuba nga tulya mu kintu kyaffe nga bo bwe bakiryamu. Lwaki mu bifo byonna walonzeewo Serena?
Nalonze Serena kuba bw'otunuulira theatre eziri e Uganda ne audience ya theatre Serena ejjamu ekyo. Bw'otunuulira La Bonita ozanyira ku bunkenke nga bakugamba yangu oveewo olinga atali mu maka gammwe. Bw'otunuulira Bat Valley teyina VIP. Bw'otunuulira National Theatre etuuza abantu 377. We are not targeting 377 people to come. Twagala abantu Serena etuuza abantu 1,500. Twagala abantu bajje kuba tukakasa nti audience yaffe weeri. Ne tugamba bajje ku Serena. Kyakubiri Serena bwe tuba tuzannya tefulumya. Okitegedde? Muba indoors. Theatre y'abantu basobola kuwulira. Twagala abantu bawulira. Era ba theatre goers bonna batuula ne bawulira. Theatre tulina amateeka agatukufuga kyovala ba audience yaffe eri disciplined. Ensonga lwaki twalonze Serena ekifo abantu baffe betuyita bajja kuba comfortable n'ekifo ate naffe tujja kuba comfortable okubawa kye tulina okubawa. Bigendera ki bye watunuulidde ng'otuma omuzannyo guno namukwakula? Bw'ontunuulira nnyo ebintu byange byonna byenkola advocate for women. N'omwannyo nakuzibwa single mother n'omwannyo okubeera nga ndaba abantu nga bakyunyizibwa. Abasajja babakyunya psychologically. Abasajja bagudde eddalu bali mu rehab babakyunya. Abaana abato badduse bali ku street naye nga balina bazadde baabwe tebaafa. Naye olw'okuba taata ne maama balwana nnyo abaana badduka. Kati ne ŋŋamba kiki ekyetuyinza ngaffe aba theatre okuba nti tetufudde ku ffeffeko okuba nti tukuza theatre yaffe naye audience yaffe netugoberera bo tubakoledde ki. Tugamba katujje tubasomese ku domestic violence tukizannyeko kuba ffe tukkiriza nti aba theatre tuli basomesa abasinga. Yes, omuntu avaawo nga tukakasa nti akyusizzaamu mu byabadde akola n'akyusaamu. Ne tugamba katuzannye ku domestic violence kuba akosa ensi n'abantu baffe bennyini abalaba. Theme yaffe eri ku awakening theatre. Twagala kuzza theatre ngulu. Kuba abaana bangi bakola emizannyo kati abaana bazze mu byalo olwa theatre ekuzza emabega. Muba togenderedde abaana bateekamu ssente zaabwe n'atafuna abantu. Twagala okugezaako okuyamba ba young theatre practitioners. Siina kibiina nti kitwala abaana kiri wamu. Mpita bwe nti nengena nga nnonda ne mbagamba mujje, we can do this, it is our time to shine. Mujje kino tukikole. Kati nayise mikwano gyange nempitayo n'abaana abo abato abaagala era ojja kulaba nga mulimu abaana bangi faces embadde temumanyi naye we are trying to promote them but bamanye nti ssente wano weeziri mu theatre n'abazadde bafiringe proud nti gye basindika abaana baabwe nkya waliyo future. Yes. Tusuubira abantu ki abagenda okuwerekerako betumanyi? Abantu bemumanyi mulimu ng'ogyeko Ken Erickson Nigeria. Tulina wano abaana abannayuganda abagezezzaako okulaba nti bakisika ne bagaaniramu newankubadde nti embeera ebanyigiriza. Tulinamu Sunny Case, tulinamu Stuart and Bruno, Jaja Bruce, tulinamu Stella Nante azajjamu Honorables, tulinamu abaana nagenze nnondako ne mu firimu. Manyi tetwagala nnyo kweyawula theatre na firimu. Balina engeri gye twateekawo bridge awo wakati etwawula. Kati nagenze nnondalonda abaana ab'enjawulo bajje eno theatre. Omanyi omutali abazanyi bonna abasinga obulungi bava mu theatre ne balyoka bayingira firimu. Yes. Kakati nengena nga nnonda y'abaana mwe bali abamanya bangi be mumanyi. Okitegedde? Mulimu mu Sudan Stickman. Mumulabire eno mu mawulire. Kati jangu omulabeko ku stage omanye nti ate watabu. Tulinamu ne Whitney Nancha. Omumanyi? Yes, mumanyi. Mwe bali abaana mwe bali. Mugenda kakasa nti abaana we bali abaana mubalaba bulabi naye abaana balina talent. Tulinamu ne be mutamanyi nga baana bato. Mujje mba supporting beetaga support yamwe nga bana Uganda. Bubu ba Uganda build Uganda. Yes, tukakasa tugenda kikola. Tusuubira kivulu kino okubeerawo like every year. Every year it is the first theatre festival. Yes, ate nga bavubuka ye bagi spearheadings. Era abantu bali bali mu kwebuuza. Nkakasa kati Twitter weeri. Omuliro gubugumye kuba kye twekola ku Twitter kikambwe nnyo. Twagala kubalaga nti theatre weeri twabagambye tuzukusa theatre kati tulina okubalaga nti theatre maanyi. Ffe abamu tulya ku theatre tetwagala giraba ng'egwa kale tetwagala kuba nti ate ffe tuvaawo ate ne tuleka abalala nga tebalina bye bayimiridde. Twagala tubaleke nga tulina omusingi gwe tutaddewo nti abaana abavubuka abajja batandikira wano. Yes.
nze nkyabwe ndabo mwana wange nga yingidde theater sikiraba mbuzibu naye tunamuleka mutya mu theater omwana gyatamanyi nti ekikumi bw'oba okyagala mu theater okijja wano bw'oti kati fe abagiruddemu tulina okulaga nti abaana ekikumi mukijja wano bw'oba oyagala theater ogifunamu otambula na mulembe tosigala nga okyagamba tukyagendera ku nkola eri enkadde omuntu wali yali mu kwebuuza lwaki Zubeda ekivulu yakitadde ku Serena era lwaki like teyasobodde kiteekaka ku National Theatre n'atuteeranga ku mitwalo 2 naye n'akitwala ku Serena abalabi ba theatre babbeeyi eno si kaliyoki eno theatre ati abakaliyoki bagende mu kaliyoki yata mu kaliyoki omuntu agenda okujja olaba guno omuzannyo bannange stage yokka emalawo emitwalo 2 ejja $. Stage yokka kati bwekifo Serena abantu abagimanye abali bakozeeko wano ebivulu bagimanye ebbeeyi yaayo oteekeko okubanga ngenda kwambaza abazannyi nkola posters advertising theatre ya bbeeyi kati nkugambe jangu osasule emitwalo 2 onogenda kulira CD si kaliyoki nti abantu bagenda kujja kwevugira mu bikini ninako cast y'abantu 28 ababana nino basasula nina rehearsals oshegedde Zibedango innocent nina rehearsals nina ki kakati gojjo ngambe nti ogenda kusasula emitwalo 2 theatre ya bay ba theatre goers bakimanyi theatre ya bay actually at stage ya Serena tugizimba kuva ku scratch tebeerawo ogizimba kuva ku ntandikwa mpaka weeyimirira tulinako amataala tulinako biki naye challenge nza abantu bangi kuba tubadde tusuubira ba Mariam Ndagire ba John Sega basobola okukola ekintu nga kino naye olaba ovuddeyo ku guno omujiji n'okola ekintu kino anti ekyo kye tukugamba nti abantu twagala bamanye nti ba Uncle John we batali waliwo abaana abalala basobola okukola babawe chance babawulirize baba supporting naye abantu tebalina we bagenda tusupportinga nga ffe tetubalaze nti tusobola audience yaffe ya theatre weeri naye tebamanyiwa waakulaga kati wetubalaga nti gye tuli tusobola okukola bajja kujja batulabe twakulabyeko ng'osaba bbato ng'olina omukyala gwogenda maaso n'okubeera ng'osaba bbato okakasa omwewulira oli ready for it in case bwe kiba kizze buli mulembe gubeerako n'omuntu waagwo n'omulembe omulala ne gujja nagwo ne gubeerako n'abaagwo okitegedde wetuyimirira mu bbato ne Aunty Mariam ne tuyimirirako ne tukola ffenna ekisooka kikuza theatre kituufu kyakubiri bategeera nti okay ne mu bato waliyo ab'ettabbu era ne Uncle John tusobola omuwa bbato n'abaana tubalina yeeyo abaana ab'obulenzi abasobola omubatolinga bulungi nnyo okitegedde kuba kati bo bwe baba bazannya kati nga be baafuna babifuna dda tebakyalina nnyo okukakasa ate ffe tujja twagala okukakasa abantu nti laavu tukyagiina kati tuba tuzannya ne laavu eyo n'omutima ogwo ogw'okulaga abakulu bano nti temufaayo n'enkya nemuwummula ne mugamba tukitadde theatre ekyasobola okugenda mu maaso okitegedde tetwagala ba Uncle John nkya singa baba bawummudde Uncle John nadde emubende ekatabalanga okwekolera ebibye abeereyo nga bagamba theatre yafa kuva ba John we bagivaamu abeereyo nga naye bwagamba kangendeko e Kampala waliyo show ayina bagenda olaba ate bamunyumire kyetugezaako okukola nkyazibedde oyogedde ku kintu kya theatre then olina ekintu ngenda kuzzaako emabega wa Evelyn Ndagu mukama mulamuze ekisa Evelyn Ndagu yalina okutwalibwa ku National Theatre and tetumanyi whatever happened n'abeera nga teyatwalibwayo olowooza nsonga kyetu ku level kubanga omuyimbi basobola n'omugaana okugenda ku National Theatre ate nga tumanyi nti ya art National Theatre obuzibu tulina abantu abali mu management si ba theatre abantu abali mu management kiringa kukwata theatre ne mugiwa kiringa kukwata muntu asobola ngoye n'omugamba jangu otegeke theatre theatre yaba artist bonna oba muyimbi oba anige maka gaffe so kyali kya buswavu nnyo okubanga Evelyn teyagenda ku National Theatre ate National Theatre netafaayo yadde kutuwa buwandiike bwonna oba representative yenna ajja akyogereko agambe nti National Theatre tetwasobodde kuleeta oba kuhostinga mubiri gwa Evelyn abantu be abamwagala batasobodde genda bujuuko bajje baselebratingirawo obulamu bwe kyabadde kiruma era tusaba management ya National Theatre bakyuseemu wawulira ku ssente ezasabibwa naziwulira basaba akakadde kamu akasente nengezaako okubuuza kuba nze ndi muntu ayagala entalo era nava ebujuuko ku makya nenzija ku National Theatre ndabe kye bagambye nti National Theatre eri engaged teyali engaged tewaliwo kyaliwo naye n'akakadde ke baasaba bandi badde batunnyonnyola nti akakadde ke tusaba ka security
kusinziira nti mugenda kubaawo n'abantu bangi nga National Theatre tusabayo ezo ssente abantu baali basobola zisonda ku Eva baali basobola zisonda ku Eva ne baziwaayo bamuleete naye n'ekirala okufa tekukuba kadde nti omuntu afa leero nga National Theatre ebyo byonna balina okuba nga babyetegekedde nti just in case nga tuluzinze obulamu bwa artist yenna we are ready to host omubiri gwa artist oyo kuba ekyo kyekifuula artist okuba nga afudde ne bamucelebratingira mu makaage kuba twali tulowooza nti National Theatre esinga buli muntu obunene kabeere president National Theatre yes si kitongole kya muntu kya gavumenti singa n'ebintu ebimu babikolera kubwerere yes ne artist okubeerawo ng'alinawo ekivulwawo balina omusalirako kyova olaba neewuunya ba artist lwaki batwala ebivulwa erugogo bandi badde batwala ku National Theatre eyo parking nnene nnyo okwakomodatinga ba artist ngebasalidde nako ne balema okusasula ssente nnyingi ne bateeka mu maka gaabwe kubeera abantu baba baakujja eyo National Theatre basobola giteekawo ne tables nga weeziri nga mpitirivu omwana najjuza kuba parking yaabwe nnene naye tebawadde n'abantu chance kuba nti bakolera awo kubanga twali tusuubira nti embeera we happening nga baganya omubiri gw'omukyalo oyo okubeera nga guleetebwa twali tusuubira nti ebiina emu ebyabayimbi bigenda kusituka bibeere nga wano Uganda buli omu ali ku lulwe kyova industry yaffe tekula ku speed e Nigeria buli omu asupportinga munne munna bw'afulumya posta nti alinako kino buli omu ajja gipostinga buli omu ajja kugyogerako ne bw'abazze Uganda eno buli omu ajja kugyogerako besupportinga tebeekuba mikono kati Uganda kyekitaliiwo tetwesupportinga tusuubire nti nno omugigi omutomwe oguzze ogw'aba actors ne ba actresses nti nno mugenda kukolako ekintu ekyenjawulo nga mulwanirira abamu tujja kukola siyinza kwogerera bonna kuba siri mu mitima gyabwe enko zijjudde mu bantu kati nze nga nze neeyogerera nti nja kukolako kyennaaba nsobodde ensi erinnyumyako ekyo omanyi bayinza obutatwogerako nga tukyali balamu naye nkakasa nti bwe tunaaba tuvudde mu bulamu bw'ensi bajja kufiiringa absence yaffe kale njagala kubeera ate nga nkuzzayo eri ku kivulu kyaffe njagala obeere ng'ogamba abantu ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi ziri 18 Novemba Serena Hotel Kampala okuyingira emitwalo giri 10 mwenna fenna tekuliko mutebo mbuki tebo weeri ya miliyoni 3 etuuza abantu 8 abantu 2 abasooka okugula tiketi zange ngenda kubawa boxi y'amata buli omu okuva mu Dembe Distributors abantu bameka 2 abasooka kyogere na mpola abantu bawulire abantu 2 abasooka buli omu agenda ne boxi y'amata okuva mu Fresh Diary Longo Life galwawo okufa myezi 3 ng'oli awo weeyagala ng'oli mu kweyagala ku kivulu kya Zibeda nina ofa y'abantu mwenna balina obuzibu n'amannyo bwereere naye kasinga obanga oguze tiketi abo bamweya dental clinic basazeewo kasita ogula tiketi gula tiketi ya namukwakula bakulongose ekizibu kyonna kyolina ku mannyo bwereere gwe jangu ngambe nguze tiketi nze nkutwale okitegedde ngenda gaba mouth spray za bwereere bannange bwereere buli ayingira ne mouth spray tugenda kuzijja buli ayingira ne mouth spray tiketi zigenda kubeera wano ku Serena tezinafuluma weziri ku Serena ku UCC abava side za Luzira side eyo ku UCC yes UCC weziri ku Radio 4 weziri osobola ojja ku reception ya Spark TV nazo weziri abali mu kibuga awo biki ku Ruma Road ekizimbe kiri Light Building room K08 nawo weziri ne namba y'essimu eri noti 7 noti 2 9 3 5 7 for bookings mu booking emangu abatebo traffic mungi mu booking emangu traffic mungi nnyo etebe girako abantu 8 n'ebyokulya ni 3 abantu 8 mujje abantu 8 ku tebo tubategekedde bulungi nnyo tubakakasa nti mugenda kulaba buli talent yonna ebeera mu theatre ng'oggyeko omuzannyo tulinamu talent nnyingi mu theatre tulinamu abaana bayimba live tulinamu abaana ba poem tulinamu abaana abato abakuba emirere saxophones buli kimu kigenda kuba live omuzannyo gugenda kuba live saxophones zigenda kuba live okuyimba kugenda kuba live tulinamu abaana abato emigi gy'emito gye mutamanye egirina talent kintu ky'abavubuka
abaana abato myaka 3 myaka 4 myaka 5 abaana gye bali abalina talent byonna bigenda kubaawo ku lunaku olwo. Tulina exhibition wabweru abaana bato bashutinze emizannyo mingi balina firimu zaabwe nnyingi ze mbadde temulabanga wabweru tugenda kubaawo nga mulaba. Tulinawo meet and greet ku lunaku lwe lumu eya Ken Erics agenda kubaawo nga yeekubya n'abawagizi b'Abannayuganda ebifaananyi kera emiryango ssaawa 4 tugenda kuba tuguddewo kuba Ken Erics ayagala okufunako chance n'abafaani b'Ab'Uganda bajje yeekubyeko nabo ebifaananyi anyumyeko nabo then show enatandikira nga afunyeko chance enyumyako n'Abannayuganda awulye balowooza ki ku industry yaffe ya theatre. Tusuubira nti neno show bwe gwegenda kubeerako abantu ab'enjawulo begenda okyusa nnyo egenda kukyusa nnyo theatre yaffe. In fact yatandise dda n'ogikyusa abaana bawulira nti the industry is promising. Yes, abantu abamanyi bazze okutusupportinga abamawulire batubeereddewo babaddewo batubeereddewo abantu batukoledde ebintu bye tubadde tetusuubira ffe nga ba young theatre practitioners. Yes, nga tetusuubira naye ndowooza naffe tubalaze nti twagala. Kale actually before nga sinaba kusiibula nalabye ku kintu ekyenjawulo ekyadde kitambula eky'abaana abadde bakubiddwa makeup. Ani ali behind that? Bamuyita Nakaziba Esther. Bagiyita Nakaziba effect. Kekiri nti theme yaffe eri ku domestic violence. Twasazeewo tulageko ebintu ebimu ebikolebwa mu maka singa domestic violence abaawo. Omu bamuyinza omukuba ne bamwasa amaaso, omulala bayinza omumwokya paasi, abalala bakuba emisipi mu migongo. So ebintu bingi nnyo ebyenjawulo bye twabadde tulaga. Oyo omuwala agenda kubeerawo facilitating okuva nga 10 z'omwezi 12 mpaka 17 ku National Theatre ewagenda okuba workshops zaffe za bwereere. Kitunga mu kitadde mu bwereere agenda kuba asomesa abaana okukola makeup oyo ku bwereere kumala ennaku 6. Tulina abagenda okusomesa writing. Mwamugyewo omukyalo oyo? Waali abeerawo wano e Uganda temumumanyi mumanya waawano. Tulina abagenda okusomesa okuwandiika kuyiga okuwandiika emizannyo okudirectinga okukola sound okukola lighting costume ebya theatre byonna n'ebya firimu ku bwereere. Tulina abasomesa okuva e German okuva e Ghana. Waliwo omwami ategeka monologue challenge ye Ghana agenda kujja wano okusomesa abaana monologue okukola monologue bwereere okumala ennaku 6. Eyo gwe bayita Shamim kati. Shamim mpulira newentudde ntandise bwenti nga nkulaba naye tolina kyakukola. I can see you're feeling the heat. Badai nga bwe ndi actress sobola kuvaano nga tesikubuuzizza like bukodyo ki bw'okozesa okuwandiika emizannyo egyo? Obwongo bwange bukola 24/7. Nze ne bwemba neebasa endoota. Ekirala embeera ya bulijjo nze simenyeka nnyo na bintu ndaba embeera ya bulijjo gye mpandiikako. Like okusinziira ekiba kiriwo essaawa ezo kyowandiikako obugamba obusembe waliwo ebintu ebitakoma. Waliwo ebintu ebitakoma kati nga obutabanguko mu maka tebikoma ate bibeerawo bya bulijjo kati tuba osobola obiwandiikako emirundi n'emirundi nga tokoowa. Nze ntuula naye buli wendowolereza nze mbeera n'ekitabo ne peeni buli wendowoleza wempandiikira so nina emizannyo mingi nnyo newe ŋŋamba nti siddamu kuwandiika nkole gye nnina tegiggwayo. Obugamba obusembe eri abantu baffe era obayite Abannayuganda mwenna nsaba oyagala theatre ye Uganda oyina omwana ekago kyoba omanyi omwana wo lunaku lumu ogenda mulaba mu talent muwagire neyo talent ye gimwagazise gwe wenna ali eyo ng'omwana wo wayagala dda okumulabako mu theatre ye Uganda okumulabako mu firimu ze Uganda nga toyina ssente toyina wa wootandikira otya okumiitinga abantu abamu jangu National Theatre ng'ennaku z'omwezi 12 mpaka ng'ennaku z'omwezi 17 oleete omwana ayige ku bwereere muleete alabe ku bantu asinkane ku bantu ab'enjawulo ayogereko nabo afiringe proud ne talent eyo gy'ayina ey'okuzannya. Oba ayagala kuwandika ali abatagala kuzannya ayagala kuba poet ayagala kuba dancer ayagala kuba stage manager baleete bayige ebyo ku bwereere tukuwadde chance. Then oluvannyuma byonna bye tugenda okukola wano mu workshops tugenda kubalaga production entuufu bweyina okuba ye Serena gwe muzannyo ogwo. Mweweeyoko ng'abazadde mujje muwagire abavubuka ng'Abannayuganda twesapotinge mujje muwagire emigigi emito be bano abavubuka ab'omulembe omutebi basazeewo bajje babalage nti nabo gye bali
tutegesa omuzannyo mulungi nnyo ddala tetugenda ba disappointinga sente zo bw'owulira nga teziri waffe ku kiki kye tukulaze yimirira ku mulyango tusabe sente zo tugenda zikuddiza wabula bw'onyumirwa ate n'osuka ku kye wabadde osuubira ojja twongerayo abagenda okujja mu workshop tewali kusula kujja n'ogende kawungezi abajja ne bagenda tetugenda kusobola kubasuuza tukozeeko kye tusobola tusobola bba wambuzi ne tubawa n'omuguwa so omuntu ajja ng'akimanya alina okuddayo basi kyekyo bw'oba ovudde wala nnyo ojja n'ofuna w'oyinza okusula fe ogwaffe gwakuwa ekyo kye tukugambye naye tetugenda kusobola kubasuza kale olunaku olwaleero bwetyo bwetutambudde tubadde n'omukyala Zubeida gw'oyinza abangi gwe bamanyi nga Shamim Mayanja gwetutambudde naye olunaku olwaleero abadde agezaako bategeeza nti alinako ekivulu kye kigenda beera ku Serena era mwenna tubayita bannayuganda mujje mubeere nga muwagira abantu be batebanga bavuddeyo ate nga bato ate nga balina ebintu ebyenjawulo jangu okyuse ku maaso oba oliawo waliwo ebyenjawulo byogenda okuyiga byobadde tomanyi nti ne mu industry bihappening mbadde Fatia Ojja